Jamirwa Kyakuwaire alina emyaka 18 kyokka omutima gwe gujjudde obuzito bw'emboozi yatandika edda nga tannatambula wadde okwogera. Kyakuwaire yazaalibwa mu kitundu ky'Ezengebe mu disitulikiti y'e Nakasongola mu mwezi gw'okuna mu mwaka gwa 2006. Ono yazaalibwa mu mbeera ey'ennaku era tamanyangako nnyina amuzaala. Mama wange nabo tebamanyi gye yava, just yajja buzi ku kitundu ne bamuzaalisa kuba yali lubuto nga nabo tebamanyi gye yava. Okugenda Ezengebe nnyina gye yava teri amanyiiyo kubanga yalina ekikyamu ku mutwe ng'atayeeya butayaaya. Luusi yajjanga n'ayambala, Luusi n'atambula bwereere naye yali lubuto. Eno yagenda alina omwana omulenzi nga bbujje era ng'ali lubuto lukulu. Ekiseera ky'okuzaala bwe kyatuuka, Jamirwa Nakiyimba ng'ali wamu n'abatuuze abalala be baamuyambako okuzaala omwana ono n'amusuulawo nga tamuganyiza wadde okuyonka ku bbeere lye. Ng'omuntu bw'omugamba nti ayooseeko omwana, yagamba saagala mwana wammwe ngenda musuula mu kibira oba okumusuula mu nnyanja. Omuzira Kisa Nakiyimba yasalawo okumutwala n'amukuza ng'owuwe ddala. Nakiyimba yatuuma omwana ono erinnya lya Kyakuwaire, ekitegeeza nti Katonda kyakuwadde, n'agattako erirye erya Jamirwa. Kyakuwaire kitegeeza Katonda kyakuwadde. Kati nembeera n'omwana nemutuuma Kyakuwaire erimu linnya lyange erya Jamira. Okuva mu kiseera ekyo yafuuka maama era taata w'omwana ono n'amukuza okutuusa bw'ali kati. Wadde nga yalina okwagala n'okufaayo okw'amaanyi, Kyakuwaire yakula ng'alina okwegomba mu mutima gwe olw'omukwano gwa maama ne taata gw'ataalaba. Era nange mbasuulira bulungi kuba nange banjagala nembeerako n'ekika kyange n'omukwano gwa maama n'ogwa taata, naye mbasuulira bulungi nga ndaba bali abalala bo balina essanyu. Nakiyimba ajjukira ebitonotono maama w'omwana ono byayogerangako mu kiseera kitono kye yamala ku kyalo. Yayogeranga ku Busia nti gye yava ng'agamba nti erinnya lye Byobona. Byobona naye saamanya. Bwe yayogeranga olusoga, olusaamya yalwogeranga ng'atabuse nga waliwo ekimunyiizizza. Nakiyimba amaze ebbanga ng'anoonya omukyala eyazaala omwana ono kyokka buli kaweefube waagudde butaka. Mbadde ng'awo nga ŋŋamba wakiri ŋŋendeko ku malediyo ga Busia oba ndifunira omwana ono nze oba ndifunira omwana ono famire ye. Nakiyimba omwana ono yamuwa buli kyasobola ng'akakasa nti aliisibwa, ayambala n'okusoma, wabula COVID-19 bwe yajja n'awanduka mu ssomero kyokka tekyamumalira, kwe kumutwala n'ayiga eby'emikono. Ne bantwala ku bya mikono ne mbiyiga ne mala ne nvaayo. Namala kati just tubulayo tutikkira. Wadde nga guli gutya ebibuuzo bikyali bingi nga biyimiridde ng'ekisiikirize ku bulamu bwe. Famire ye ey'obuzaale yeriwa, kati nnyina ali ludda wa, n'ebirala ebiringa ebyo. Ne Jamira atuuka awo n'ambuuza maama naye ndiraba ku maama wange, ne muddamu ansa simanyi. Ntagala nnyo nange okubeerawo awo nga nnyina famire. Ntagala nnyo okubalabako wadde saakula nabo. Yadde ng'akoze ekisoboka okukuza omwana ono, Nakiyimba mweraliikirivu ku biseera by'omwana ono eby'omu maaso kubanga tajja kubeerawo mirembe gyonna. Kati asaba nti bwe wabaayo omuntu yenna amanyi ebikwata ku famire y'omwana ono babatuukirire kubanga nga bw'afaanana bw'ati ne nnyina bwe yali afaanana. Oyo omwana nga bwe mumulaba ne maama we bwe yafaanana n'ekigere kino ekirinnya yafaanana maama we. Feesi yonna n'entambula n'obuwanvu nnyina yali bw'atyo. Kyakuwaire tanoonya baluganda lwe kyokka wabula anoonya okuwulira ng'afuna akakwate n'abantu ba nnyina n'omukwano abantu be ge basobola okumuwa. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.